sasula milioni 2 ezo zibasaba ba presidential candidates era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubirawo abantu abakakiiko k'ebyokulonda nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano nomination yaffe ya lwakubiri kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana ne tusalawo tuyitawo amawulire twogere nammwe tubategeeze okusinziira list gye tulabyeko bagamba ni Museveni y'emikono gyawaddeyo mituufu nnyo era ne bagamba nti awezeza districts nyingi n'abalala babiri bendabyeko tiboka abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo tubadde bakubira abantu baffe abasayininga nga batiisatiisa kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza biko kye kakoze kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga kakati omuntu nga badiso bulinaku abakubira bagiso abakubira n'abalala musuubira ki okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano oba nedda era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwammwe naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijewa okutandika okubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP so tulowoozezza nti ekyo kikulu nnyo ensi ekitegeere ekigenda mu maaso of course mu bumenyi bw'amateeka already tucommunicatize ne teams zaffe okubeera ku standby tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni 1 NUP esobola ogiweza kubanga tusobola okuweza emikono gyonna egyetaagisa obuzibu yembeera gye tubadde tukoleramu ebbanga lino lyonna so abantu baffe tubatadde ku standby batugambye bagenda tuwa list eraga districts ze tutawezeza no namwamawulire twagala mubeere omulabe nga tugiteekayo era tuwulire ki kye batugamba kimu babiri ekisooka ne mwalina emikono emikaddeyo ekyokubiri kino kigendereddwamu ekyokulaba nti tulaba nomination za Tuesday nga bw'omukulu bwe yabadde alangire kakati obudde tebugenda tukwata of course nga bwe mbagambye bali mugezaako okutaataaganya NUP teri kirala kyonna kubanga bamanyi ani gwe bagezaako okuzooganya mu kalulu kano bw'olaba ripoota eyo ogenda kulabawo ebibiina ebirala bakandidate abalala naye sirowooza nti nsonga nkulu n'akamu kubanga bwe mbagambye buli lunaku tubadde tubagamba tuli beeteefuteefu okusasula nomination fees nga batugamba mulindeko tusooke tumalirize okuverifyinga emikono olunaku lwajjo ofisa waffe abadde ku electoral commission olunaku lwonna ng'alinze report ne bagamba bagenda gituwa leero ku makya ne tulinda amakya gonna tebagituwadde era kati bakatutegeeza ku ssaawa zino taama aba NUP emikono gyammwe tegyawera nga bwe twabagamba luli emikono gye twateekayo etteeka ligamba nti oleete emikono 100 okuva mu district 98 twateekayo districts ezisukka mu 130 ate nga zonna twateekayo emikono egisukira ddala mu 100 kye beetaaga kaakati bw'oba ogamba then ekirala nga bwe mbagambye bano aba state ne batandika okukira mu isinjiro n'abagambe bo baakola n'ekirala ne bagenda nga balaba buli omu yenna yasayiningira NUP ne bamugamba asayiningire ne Museveni ekyatuwaliriza okudduka ne tugendayo nga tebategete kubanga twali tumanyi baagala kusooka basubmitinge bino bya NRM then bagambe kubanga etteeka terukkiriza nominating abantu babiri kati bagambe anti bano aba NUP bemufunye already babadde banominatinze bali abalala so embeera eriwo naye nga bwe mbagambye already teams zaffe ziri ku standby okulaba nga zireeta gino emikono olunaku olw'enkya olw'omukaaga tujja kubeerayo tujja kutwala gino emikono emirala gye boogerako ne ku Mande tugenda kuteeka emirala olunaku lwonna tusaba emikono tugenda giteekayo kubanga bw'omanyi ne bw'osaba emikono miliyoni 5 nga ginominatinga president Kyagulanyi tusobola ogifuna gyonna naye kaakati kino kye bali mukola kya lukujjukujju nagezaako okunafuya NUP teri kirala kyonna just bagezaako okunafuya kubanga bwe nkugambye olaba ku report yawe bagamba nti Museveni yaleeta mingi nnyo n'okusinga egyetaagisa naye ne bagamba nti NUP ekibiina ky'abantu
tekyasobola kweza emikono. Tuze tulaba ise tusa bets ate wuno baba goleza emikono gyange gye mwaleese. Message to the EC. Anda kakiiko k'ebyokulonda vulugo yonna yonna gwe badde bakola mu mulaba. N'olunaku olwaleero nabye bagambye nti kati campaigns bazije ku 4th October ne bazisembeza 29th September. Bakimanye nti tuli bantu abali serious, tuba tulina okuplaninga. Kakati bakimanyi buli lunaku tubeera tuplaninga. Naye buli lunaku bakyusa ebintu. Ekyabagenda kukeera bagambe nti kati nomination tuzongera. Naye kisingira ddala okwenyamiza nti byonna bye bakolera ku instructions za state. NRM bwesembeza kukeera bagambe nti kati nomination tuzongezaayo oba tuzisembeza. Ebyo byonna vulugo gwe bakola, naye kisingira ddala okwenyamiza nti byonna bye bakolera ku instructions za state. NRM bwesembeza ebintu byayo ne bagamba nti kati bafunyemu ebyo baagala kukyusa mu nomination dates balina by elections baagala okukola. Byabakama ng'avaayo ng'alangirira nti naffe twongezaayo nominations. Simanyi oba mukitegeera. Kubanga bw'olaba ba MPs already bali badde nominated. Ebyo ne beekubakuba ne bateekawo akakiiko ne basala okuteekawo by elections endala mu byabwe. Byabakama n'avaayo naye n'ayongezaayo nominations. Kakati bwe buzibu bwe tuli mu Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda kaali badde keetengeredde katambulira ku ntole za NRM za Mwami Museveni ne NRM mu byonna bye bakola. Kyobola nakugambye nti bo era abamawulire bakola investigative journalists ne batambula mu ggwanga ne babuuza baani abasayiningira Museveni. Togenda basangayo kubanga last time nalaba story gye mwakola nti ebifayiro ebimu bye baatwala byali empty nga teri kirimu. Ne bavaayo ne balimba nti bawezeza simanye emikono miliyoni 2 n'ebirala bwe bityo. Naye kaakati ffe kye baagala okukola, of course nga bwe mbagambye ekisooka kiba kyakunafuya. Baba baagala kunafuya NUP. Era ogenda balaba propagandist baabwe nga bavaayo bagambe tolaba n'emikono gyali gibalemye okufuna. Ffe Museveni ne yakabba n'akola ki? Byabakama yesanga tasobola kasala okubeera wansi wa miliyoni 3.5. Osobola otya okugamba nti emikono just bukono 10 kuva mu district 88 tetwagiweza. Honorable Katonanya. Banange bali desene. Tuli busy mulabo olunaku olwo. Yes. Kwata. A few minutes ago, today is Friday afternoon, we got information and they are saying that NUP enough signatures. And they are saying that Museveni and a few others submitted the required signatures. Of course, when I saw their list, they are saying that NUP and many others have not yet met the required signatures.